amata gente tegamuno ndabaga amata gente gono Yena mu breastfeeding up to 2 years. 6 months ago, supplementing up with other things. So genda kochituka. abakyala tebaagala kuyonsa ng'okuyonsa okwenyumirizaamu N'amata simanyi oba ofuniramu galuma n'okumaliza sigalamu nga toligga wa mwana. So nze kimpisa pride kubanga kyekifuula omukyala. etuku teriigwe ng'omwana azise nnyo Sajja lusajja nimba asikaleka mukukola abayimba maanyi n'okusigala ku mutindo. kuba tuyeraliikirira okuga omusajja ayinza Omusajja alikiriya oba nina emmere likomeeri oba tutu kyayagala yakwagalirayo yalitegeera yantegeera nnyo. batugambye emikolo gya bijjo lwaki oteeka mikolo Emikulu saagala basomeramu nga Tuweeko, oba yajja baga bakasabula naye. kuba abantu bakooya omusajja okulya ebintu byalandi olwe n'omuzaalira abaana ate nga takyala wakatayanjula twala tumanyi gyaddi Kasiteeka bamumanyi naye nga mumujja kumanya officially nga kituuse ekitegeere kya ginaatera maybe not. I won't say. Tulinde tulabe. kiuganda kikutwala kite ennaku zino Uganda kiri fair because omanyi tuli mu bakyatulukunze down ng'abayimbi naye nga tuteteekanya nga ffe hustlers tukola ebintu eby'enjawulo so tuli happy tulya tunywa tuli okay. amaiko omukazi mufumbo vaayo toteekawombeera nedda ssebo tuli ku byamaka ssebo mwabawuulu bamuganye okumbuuza ebisiikaka tuli ku byamaka tetuli ku byawuma ojja kwonoona amaka g'omusajja gaveemu ayinza okulaba ng'oyimiriddeyo mu amaiko tasobola n'alabuka naga omusajja abeeredde ki mukazi waawe ojja leetera omusajja okuyiga bakujja ku lukiiko lwa wuma Nimeeko babuuza gw'oli waddi bayimbi banno bawasa bazaala tebakutegeera gw'oli waddi oyanjula ddiri odde mu industry naye omukazi toyanjulanga kabaka wuuyo wajja ojjuza agenda kwanjula gweoyanjula ddi naate owe yamuwasa mu shariya olinda kunyeenya oba sente zize tusonde oba tonafuna mutuufu bamuyitaani erinnya lye tumwogereko bamumejja bangi ati obadde oze kudipendinga lena nabe nga oba mudipendinze tulina buzibu gwe mudipendinge mwongere mbeereramu twebeereramu sefamu omunyumiddwa karantini ndowooza of course mu ngeri kijoga gwe n'omwami wo ne famire karantini ebatutte etya sefa karantini ebadde nnungi kubanga yeyongedde n'otugatta n'okuba nti tulina more time for the children kubanga tutulabadde tubasomaye ate nze nali n'akazaala so badde nyina bulungi time nga sirina pressure tuba nyina okubafominga anywhere nga ndi n'abaana strictly so ebadde yakabiri okusaidia omusajja abanadde tebamutawaanya nnyo waka abaana nga tebamuleekaanira nnyo omusajja waffe of course bangu omanya abaana naye nga waliwo time yaabwe gyababasi naye namala nakula n'ebyebyo bweki ekibakuumye ne muwangala kuba oludde naye tuli bamukwano first of all ate tetubamira mu bamizi nti brother wuyo kitegeera twetegeera for some time before even deciding to be relationship. abantu balowooza ki ekibaleetera okwawukana bo kuba relations ezinga teziwangaala era oba amagezi kyabawala patient abamu abalala balowooza it's a bed of roses manyi relationships zibeeramu ebirungi n'ebibi kati oba tosobola withstandinga embeera embi definitely you're going to separate naye oba omanyi nti ebirungi outweighing ebibi you stay kitegeera ate ngaokuba nti nemanyi weaknesses zamuno mu ngeri bwetyo tubeezezaamu olefunyeko hard moments in relationship with your husband bumesaji bwa social media bukola butya nga abaana bamuwaana nyo bannayitimeka bannaye era onkoledde okiwulira otya nga abaana bamuleetera kulya bulungi kubanga mumanya nti wakabye bulungi otherwise nga badde tebamuwaana nandibadde nga omaika banatomera so baba bamuwaana ngamba akabe emizima emumpaanireko tozimbamu ku mutima nga abaana bamuleetera nnyo no
kubanga nange nabambaana so it's either way kati tulina kutegeera nti musajja mulungi alayika bulungi represent ali mu entertainment industry abantu bangi abamulaba obviously bajja mwegomba bajja mugamba biki naye ng'amanyi bwadde akolaki gyasibira insat is home bwe tolina bujjooba of course mbeera nabwo omukazi but mmanya limiti yange n'okumanya nti kino kiri just social media si kyangu nno bagenda kuyingira mu maka gange kitegeera oli okunyemu ku mbeera ekwekanga munago musajja wange tebamutwala leero kino kisuseewo well you can never say never bibeerawo n'ogamba naye because of the trust you have n'ogamba ekyo just n'okitunulanga ekiryawo just bakati oyinza okuba abayimbi abaana obuwala abato abajja naye nga basuubira okudeetinga ku baserebu nga Justin Bass ngaera bali mu industry bakati obawa tebajja nga bazze kudeetinga serebu bajje nga bazze kudeetinga muntu temujja kudeetinga because me I didn't go I mean Safu na Justin Bass nze mudeetinga kitegeera we were friends we didn't even know to mbeera eno so bafunye omuntu abaagala bagwa mu industry kiri okuke tebakitya kubanga manyi abantu bagamba nti relationships z'abacelebrities tezilastinga biki naye ate nze nandowooza nti zilastinga kubanga ffenna twemanyi bye tukola kitegeere kyekyandibadde ekyangu nnyo so ofuna omuntu akwagala nga mwetegedde bulungi why not oba yakubanganya ennyimba ze kyova wamukkiriza nga abasajja kagusabula actually mwagala nnyo kubanga he's one person who puts 100% in everything nze muyimbi amusingira mu Uganda kati niwonyumya biki kati nolwakyo esimwagala mba njagala omuntu nga akkiriza mulwena nalumansi ate Justin waliwo okugamba nti mututwala speed nange nali mwegaga so itoza twakikkirizganyiza twakikkirizganyaako but you know what it's not yet time to tell the public about us so keeping this naye lwakuba mwina obumanyimanyi bali kaki mulegerera bawala so maybe nemulaba naye nga tetuli ready bagamba so that's how it works oba wali okyalina abakulimbalimba nga tolinasalawo obusazi osanga naye yalina abaali bamulimbalimba so it could be a two-way thing